Gratitude for the love, care, and provision of our lives. We thank you for the gift of life and for bringing us together today. We thank you for the journey mercies you have accorded to everyone who is here. We thank you for the peace of our nation and for the opportunity to gather freely. Lord, we ask for your guidance over this meeting, that whoever is to speak, let his or her speech be an inspiration to every one of us. We thank you for our President, Musajja Mukulu Owekikoofiira, for his good leadership and a number of projects and systems registered as strategies laid down for the continual development of this country. May you grant him wisdom, humility in service, and unity among our people. May our words today promote peace, development, and love for one another. Bless our government and all leaders here present, that they may serve with integrity, truth, and a heart for the well-being of all citizens, regardless of their tribal, political, or religious diversities. We pray for Uganda, that our country continues to grow in peace, justice, and prosperity. Protect everyone gathered here and grant us a safe and successful rally. We place this meeting into your hands and trust that you lead us. I ask and pray all this, trusting and believe in the mighty name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. N'abannabiri tuli basimu emirundi 10 kwata tujuziza mu nsonga yonna yonna tukwebaza Oweekitiibwa obuwangazi bwa Pulezidenti Museveni era tukusaba Allah mutwongere obuwangazi wamu ne famire ye wamu n'eggye lya UPDF okutwalira wamu akataleke k'Oweekitiibwa Pulezidenti. Masaka yali yakunyadde ekivundu ng'ekwemaze ennaku 10 naye Oweekitiibwa abantu basatu wadde obudde tebulimusinza butaka koonako. Twebaza mu maaso go ssebo Oweekitiibwa State House Controller Jerry Baleke yajja e Masaka nga wawunya kati watuuse ku mutindo ffenna tugamba kimu nti NRM mugoye. Twebaza Oweekitiibwa, twebaza Oweekitiibwa, twebaza Oweekitiibwa, twebaza Oweekitiibwa Honorable Namere Justin omulimu gwakoze. Masaka yali awunya kitundu Pulezidenti kubuulira mazima naye kati ewunya Kawoka Bbeeri. Twebaza Rogers Baleke yakoze omulimu munene okulondera gavumenti siyinza bakukakanyulira nze naye omuntu omu Oweekitiibwa Ssaaba akoze omulimu omunene okutambula nawe buli wamu. Nsaba omuyinza wa byonna akuumire wano wose okutuusa lw'onaavaawo ssebo mirembe eno ye Masaka yaffe akasembayo ssebo mu linnya lya bannabiri. Tukusaba at least otufisire dakiika 2 tukulabeko ffe ffennyini. Tukwebaziza nnyo oba tulya nawe Kulisimasi kyosalawo ssebo weerengedde ate emyama tugirinze. Assalamu alaikum warahmatullahi. Soweekitiibwa nnyo banagidde eki akasekete yakule amanya atismuswekanja honorable members of the National Executive Committee Uganda Muslim Council Kampala
My name is Bishop Tumwebaze Joseph, the newly consecrated Bishop for Balokole in Greater Masaka. We love you, Your Excellency. Your Excellency, Leonard Sewaka, Bishop of South Sudan Diocese, Pentecostal Church of Uganda. Bienvenue au cadre de l'Union. Asaba President Kuganga Linya Shakabatu Wasata Chimuta Kamwani Sokomeso Kawi Wabuleta Masaka tusima nnyo obuweereza bw'ebisaba Katonda akwongere obulamu n'amaanyi n'obuweereza obulungi. Your Excellency, Musajja w'ennyo Sheikh Bagunguse Burhan, Special Envoy, Office of the Supreme Mufti of Uganda, Uganda Region. Tusaba Katonda mpeera okuwe amaanyi n'obusobozi bweyongerenga bulijjo otemaganye eggwanga lyaffe eno Uganda nga bwe litemaganye olwaleero. Takawan Murwani Namige Zahadis Masesim Zawanani member Wajina Assembly Yangana Muslim Council Masakani Kalu Zibia O Algero Star West Uganda Region District Kumi Yangantula Kuchiko Rukuru Robisha Mupanga Ulituwa Matijisura Ekisibu Chenyanga Mutamaniro Mwelekwa Uganda Wachekaka Sesimba Kwa Kulekea Uganda Mwani Nene Mpakumetwala Ena Tambuza Bigere Nyambata Antoni Jeku Bigere Suru Kweleze Mpaka Ulukwa Katalame ya Mwani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.